amawulire agafubutuka mu bendobendo lya Busoga mu Eastern Uganda ng'omuzungu bwe yakityebeka gannaku biwoobe kwazirana na miranga oluvannyuma lw'ekisaawe ky'okuyimba okuggwamu eddibu anti omuyimbi era omutesitesi omuwandiisi era kaluwoomya olulimi olusoga abadde amanyikiddwa nga Fred Kyakulaga wenjogerera bineeno leero ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwakafuumula mpawu omwaka 2024 efumba ewuwe yavuunikiddwa dda yakkiridde dda ekaganga gye batambuliza emigongo nga obwatu yegasse dda ku banywanyi be abayimbi abalya mu ndago abamusookayo omuli omugenzi Moze Radio Fire Bongole Lutaaya Hamani Basudde Paul Kafero n'abalala nkuyanja Mozeyi Kyakulaga abadde akuliridde era nga tuludde mu myaka ntegeezeddwa abasinga okumutegeera okuli omukulu omuyimbi wa Kadongokamu era amanyikiddwa nga Fred Musobya munywanyi wange muzungu David ow'effumbekero obetterekero lya Kadongokamu bantegeezeza Kyakulaga afiridde ku myaka 49 egy'obukulu nga yatandika okukuba endongo emyaka egiyiseeko emabegaawo era yatandikirwa mu bandi emanyikiddwa nga Erigoni Bandi eyali ekulirwa omukulu amanyikiddwa nga Peter Emugazampa ono mukozi wa ku radio wadde wenjogerera kaakano yawummula Kyakulaga mwana nzaalwa ya Busoga era ng'azaalibwa mu Buyende district ku kyalo Amatendo ekimanyikiddwa nga Nabisike kino kisangibwa mu sub county ey'Engando mu parish oba omuluka egwonna Busike mu Budyope East constituency ng'enetwalibwa omukulu amanyikiddwa nga Moses Magogo mu parliament yatu eya Uganda ezimu ku nnyimba ezamufuula omuganzi era ezawoomera nnyo abawagizi be naddala abasibuka mu bendobendo ly'e Busoga betwakazaako nti abasoga oluyimba olumanyikiddwa nga obwenzi ne yububa kyategeeza obwenzi ne bbuba Kyakulaga nalo batityama mpuna kuyiyeera nabireta kiwowolo mpwine kulota buli lwawulira erigoni ebitubo tuba tulese biyaka banamba wine waliwo ebizibu ebikasa okuveeko okuyita mbyogereku musete kumpi abakulu abampulira owulire Fred ebino sebimuvaamu abaligano banamusibye mutya muje baleyo emirimu egibadaza banamuleka enkonto endongo basengwa olwaidde bwerundi tabe mulyogeranga mukulu Kyakulaga oluyimba olwo yalwesigamya ku kubuulirira abafumbo nti we mutaaweere obwenzi ne bbuba kasamubiwa obutuuze mu bufumbo bwabwe obuwangazi bwabwo buba bwakubalira ku ngalo nga bulamu bwa katiko omugenzi yaddusibwa mu ddwaliro erya Jinja Main Hospital nga lisangibwa mu kibuga eyinda ng'abasoga we baliyita ng'embeera ye tasulewo takeesi yali kumimwa anti yazimba olubuto abasawo okumukebera nga yalwala ekibumba wabula omwami ono abadde kayingo nnyo abadde yeekansa mu kukongojja omulangira Segamwenge weewaawo n'omumbejja Namaalwa era ebyamuviiriddeko okufa kwe kugayaala ennyo yalwala ekibumba kye n'atafaayo kudduka kufuna bujjanjabi n'asigala ng'afuuwa ebbidde ne banywanyi be mu bitundu gye yagendanga okulya mu ndago ne gye yawangaalira ku kyalo kye Nabusike Musobya y'omu ku bakulu abadduka embiro okuddusa omukulu ono Kyakulaga mu ddwaliro era abayimbi abafubutuka mu bendobendo ly'e Busoga beeyisaamu akabbo baasonda akasente okugezaako okulaba nga batakkiriza obulamu bw'omukulu ono bagezeeko okulaba ng'ekitone kineeno tekizaawa tekikkirira magombe kuba bw'obalaabala engeri gy'abadde asengekamu ebigambo bye ng'ayimba engeri gy'abadde awandiikamu engeri gy'abadde afulumyamu eddoboozi lye oyinza okugamba abadde muyimbi wa kikula kikye nga yekka mu Busoga era bwe njogera nti taliddizibwawo mba sirina tteeka lyemmenye ku kasajja kano kabadde kasufu okuzaamu wabula ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala ng'embeera tennasajjuka nga tennava mu nteeko mukulu Kyakulaga ge yategeererawo kuva dda obulamu bwe bwali buyimiridde era yavaayo n'awandika oluyimba lwe yatuuma ekirindita mu Luganda ekirinzita n'ategeeza eggwanga nti ekirinzita nga temudaaganga kubuuza kiriva mu bakazi kati gwe munywanyi awuliriza kirwadde ki era kitta ki ekijjibwa mu bakazi ekibuuzo nkikulekedde ansa giteekewaawo wansi otegeere ekyasse omukulu okusinziira ku bali ku nteekateeka z'okukwasaganya omubiri gwa mukulu Kyakulaga
bantegeezezza nti bagenda kugugalamiza ku bijja by'abajjajjaabe ebisangibwa e Nabusike ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwakafuumula mpawu era omwaka 2024 wabula ng'ennaku z'omwezi 7 olunaku olwawangu bagenda sooka kulya mu ndago abayimbi bonna abakkiririza mu kasajja kano abasangibwa mu Busoga bagenda kuŋŋaanira mu makaage omulambo ogugenda okubeera bayimbe ekiro kyonna oluvannyuma engeera bamuteeke mu nnyumba ye ey'olubeerera Kyakulaga agenza okufa nga yenna yakogga okukira kye wali otegedde ng'olubuto luzimbye okukira ow'entumbi omwoyo gw'omugenzi ngenda kugwegatta ku Basoga bonna bannayuganda mwenna abanyumirwa ekisaawe ky'endongo abantu abawoomerwa endongo ya Kadongokamu famire ab'eŋŋanda abako n'emikwano abamuzeeyi Kyakulaga okwagaliza omwoyo gwe ebisinga n'ekiwumulo eky'emirembe Mukama Katonda omuddu wo tumukukwasiza era ne tumwebaza emirimu egy'amaanyi ennyo gy'akoze ng'ayita mu nnyimba ze okusomesa eggwanga okusomesa abafumbo abato n'abakadde era okumanya ebisingawo osobola okunoonyako ku nnamba yange y'essimu 0755 841 okutegeera enteekateeka nga bwe zinaatambula subscribinga YouTube channel yaffe Export TV ku Facebook Omwana Soda following ne TikTok amawulire amanyuvu mangi gakyajja nze Omwana Soda ku lwa Katonda n'ensi yange. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV to the world.